kyensubira President Museveni olwo agenda mu nsiko lwagamba nti Obote yakubba akalulu mu kinaana liwa NRM era mu be babba bali balina okubba owokubiri sisuubira nti babba eyali akyasembayo. Bamuyita Honorable Mbwa Tekamwa musajja muna NRM MP wa Igara West atabukidde ab'ebyokwerinda ne gavumenti ejja serving agamba nti Bobweni mumuleke atambule n'abantu be temubakwata era agamba nti oba mulina kye mukoze ebyaddala mumuleke abantu bajja kubanga babalonda. That is it. Kati nkusaba no sokola kinge mu video eno mpanvu naye nkusaba giwemu obudde. Nina oyo mukyalo oyo abeerako ku TikTok ng'abuulira ebintu by'amaje era ebyaddala abantu bamutwalanga munnamaje ajjudde olw'ensonga nti abeera mu byambalo ebyobula awadde ba foot soldier amagezi. Ono nno ayawukanyeko era n'avumira ekikola ky'abakumaddembe okwambushinga Bobweni okwambula abakyala ye mukyala avuddeyo mu maje n'atabuka okusinziira nti abeera mu byambalo by'amaje bwetyo bwe twatutwala naye nkusaba video eno ayina tactic gyayogedde abafutu soja bagenda kuwona batya era ebyaddala kusaba gibashege mu group olw'ensonga nti awadde amagezi engeri gye bayinza okubanga balwanamu obutakwatibwa obutatwalibwa mu kaseera kano. byabakama bakugulirira era nvumirira abantu ababadde bambadde ebyambalo ebya poliisi ebyokwerinda abatuluganyiza bannayuganda. Olwo agenda mu nsiko lwagamba nti Obote yakubba akalulu mu kinaana tewagendayo nti yakukuba amayinja tewagendayo nti yakulemesa tonoonya kalulu naye wakanoonya ne kabula. Tuyinza kukwata abantu abamu ne mubasiba emikono n'amagulu ne mubateeka mu kisaawe mugende musamba omupiira. Kubanga kati ekirungi gwe your state facilitated buli kimu kyonna tukufacilitatinga naye Bobi Wine apatukana mu busente bwe obw'ekinaku timumufiiriza. Mutubuulire gavumenti emyaka 4 eyina programu zeze ng'ekola bwe ziba zikoledde abannayuganda don't labor. Tiwetaaga kunyonyera munnayuganda bw'aba agenda mu ddwaliro n'asangayo service ekyo kimala. Tiwetaaga kunyonyera munnayuganda amakubo ge n'alabye bayitamu emmoloka nga zikwama buli kaseera. Tiwetaaga kulebalinga emyaka 4 bajja kiraba nti nkole. Actually kati nze ndaba ekibiina kyaffe ky'NRM ne bwe twandibadde tetusobola kukola campaign abantu batuwa kubanga bwe bagenda mu ddwaliro ng'eddagala gye liri bakuwa. Abavubuka bwe balaba nti baasoma emirimu bagiina bakuwa. Obuweereza kasita balaba bulungi balina otuwa. Bamuyita Mbwa Tekamwa nina ow'amaje omukyala atera okubulira ku TikTok ng'ayambadde ebyambalo by'amaje awadde ba foot soldier amagezi singa baba bagudde mu ambush. Avumiridde ebikola by'abakumaddembe era n'avumira n'ebyokukwata bubi abakyala byonna mweno video giwemu obudde nkulu nnyo. Nina okusaasira eri bannaffe abaatuusiddwa ku bisago era nvume nga batuukiriza ssemateeka 5 etugamba right to vote. Semateeka emu egamba nti abantu banaasalangawo ani gwe baagala okubakulembera. Ababaddeyo kati tubamanyi nga ba foot soldier nti mubeerawo ku bigere mugoberera ensonga mwe muliwo toninnyera. Naye mbadde mbayigirizaayo akantu apaana kimbia paracha pacho paracha pacho apana chimbia apana rudi nyuma. Mbadde njagala okubayigirizaayo bino ebintu civil disobedient mukole ring. Kati mwage tugenze tetulina ring leader ekyo kintu kikulu nnyo. Tetulina communication nti omuntu akommunicating nti batulumbye mu kiseera kye mwesibidde mu mmotoka batulumbye temumanyi oba bagenda bakuba amasasi awo sinza bagamba nti mufulume oba temufuluma. Naye bwe babanga mufulumye mukole kye bayita civil disobedient ring.
mwekwate bwe muti mwenna mugende ku ttaka fulaga za Uganda zisigale nga ziri waggulu. Ekyo kyembakabirira. Apana kimbia paracha paracho urja paracha paracho todduka. Yes, todduka. Njagala okubategeeza abantu kizibu nnyo okuba omuntu ng'ogudde wansi nakkuba essasi. Mbadde sinnakirabako mu kwekalakaasa mu nsi yonna. Ate abulirwa kyagenda okukola n'atandika okwegayirira yimukawo. Naawe awo ofunira chance esobola okuteesa naye otukubira kyafende sirina mutawana. Ate naawe woyinza omukwatira okugulu. Bano bajja tuswaza ne batwambula abakyala ne batulaga amabeere. Nalabye treasurer nga bamukuba babadde no bagenderedde wano bwe tuyita P45. Obulumi bwali badde buyitira. Nina ffe tusobola okubeera ne tactic. Naawe noonoga yeeri. Noonoga oba miyembe oba n'okwata omuyembe gumu n'ogukwata bwe. Owulira enduulu. Bakyala bannanga abo mujjukira gundi ono owehoima Nyakato kye yakola yakawazomba. Bajja bambadde butights munda. Kati bannaffe twetegeke omulalu wakuweerawo okwatira tulina nakyemalira tetumanyi kikyagenda kukola nkya naye twetegeke tetudduka tetudda mabega bwe kibanga kitukkiriza bwe tubanga tusobola tugwe wansi tugwe maliri olututayiza bwe tuti emmotoka tuziveemu zizikire ate mugwe wansi ate temwemalaako muliro mubeere n'ekigambo kye nabagambye coordination. Omuntu omwakozesa essimu kubanga omuliro gugenda kuggwako. Bwe guggwako owaddemi bwe ng'okwata bwe guggwako oli nga gw'okwata nga gwola okozesa essimu bw'oyogera ebintu ebigenda mu maaso. Ate tubeere n'engeri gye twogeremu ebigambo nga si bingi. Waliwo ebyaffe bye tulina okukwata ne tubyesigaliza ne tubiwa bannaffe abasigadde wabweru okubabuulira ki ekigenda mu maaso. Ate waliwo besobola okwogera emitimbagano giri ne bigikwata ne bikyambula. Kati nga bwe mbagamba apana kimbia apana rudi nyuma songa mbele paracho apana tewali kudduka tewali kudda mabega apana rudi apana kimbia songa mbele oba sigala waawo wooli. Nze nalaba revolution y'abaana b'e Egypt gye baaluka ya underground emyaka 3 eyo mwetaaga okugiraba nagiraba ku BBC simanyi oba video zikyaliyo naye simanyi sirowooza nti baazisoola ebintu byonna baabiyitangamu bino buli lunaku naye mulaba revolution yaabwe baagiggusa okuva emyaka 2 yatwala manya emyezi 2 bwe nagenda e Cairo bagifumbulwa na Freedom City. Ate eri engeri gye baabagana okweyingiza mu byobufuzi n'abakulambuza waliwo ebintu bye batayagala nakugamba batya n'okutya kubanga ekyamagero bwe kyatuukirira Muhammad oyo omusajja Muhammad Mubaraka we baamugirako tojja kumanya ekyekango tekimanyi muzira tojja kumanya lugenda kukya lutya naye ebyo ebigambo byange zengaddemi munnaffe kadeideyi pana kimbia pana songa mbere tweteekemu omutima muli bantu mulina omutima mulina okwagala naye akatengo kakyali kanjiize fact naye byonna akatengo tekabulawo fiya terina kubeerawo terina kubulawo okutya oluusi kukuwa obuvumu n'osobola okuwaŋŋanga ekizibu ekikuli mu maaso. Buli muntu yenna atya ffenna tutya naye wajja kubeerawo abazira abagenda okutuggusa. Mbaagaliza buwanguzi budulakti. Naye owa NRM ayina omutwe nga gumweyimirira
sibana emitwe emikalu awo gwange gutegeera era nesalirawo byabakamu oluusi ne bakubba ng'omaze okukanoonya n'olwekyo tusuubira a leveled ground abantu b'embalala basikowalinze n'ebitundu ebirala nze sina buzibu omukulembeze wange President Museveni oli wa ddembe okugenda okuyingira ekibuga kyonna Mbalala n'ononda abantu ne bafuna amatabi nga Yesu bwe yali ayita agenda Betelehemu ebyo byonna ne bayala amasuuka n'oyitamu n'ogamba kati vibe gendeese kubanga ekyomukisa omulungi ye yakusoosoyeyo kati gye walabye ne Busia gye baalaga nti amaanyi gayitiridde kati naawe kunga ogendeyo ojjewo kiri naye sinedda sikuba muntu nedda sikulemesa omuntu ntatuuka ku kitundu nedda NRM faba aboogera ebirimu amagezi mutukoye mutuchaye mutulwanyisizza nesina buzibu nze mwannemesa parliament nali njiwumudde nga njagala bwa meya nyanjagadde nsooke mpummulemu kubanga tulwanye n'ensi ne tuleeta ebirowoozo ebirungi naye nga tebikyuka ne ngamba oluusi wayinza okugendayo abalala balabe naye n'ekyo mwakinnemeseza naye nga sina buzibu nja sigala nga mbuulirira tuwaŋŋane ebitiibwa President Museveni nkusuubira okuvaayo n'onenya ku bantu bo era kansuubire tojja kuvaayo ne statement ng'olaga nti ba Bobi Wine ne gurupu ye basosonkereza bali ku luno twetaaga statement ng'enenya ku bantu nze nduddewo nga mpuliriza Bobi Wine byagamba abantu bange ne bw'osinkana ayina omudaala gw'ennyaanya tokwatako ne bw'osinkana owakasooli kubanga banoonya tuteekako tulina empisa embi. I've watched him ng'abagamba kakati nawe president vaayo ogambe ku bantu bo vaayo ogambe ku police. Someone is writing who told me Museveni directed. Do you know the meaning of fountain of honor? Akozeewo ki? Nze sigambye nti Museveni ya directing nze nti genda obakube. Have I mentioned that? Oba naawe ntegeera eri ku ludda lulala. Wawulidde mu statement yange nga ngambe President Museveni yagambye mu bakube? Nagambye nga fountain of honor ekibe ekibeera mu Uganda ng'omuntu gwogenda n'owulira nti abeebuduuda waliwo ekibatuuseeko nti abo b'amataba gabakubye n'ogenda n'osaasira nga president n'ovaayo ne statement aveeyo ateekewo statement agambe nti kyabadde kibi kye naalabye nange sikiwagira abantu bakimanye akivumirire. Genda ofune Hansard ye capturing ebintu byaffe gye tuteeseza. Mainly yenze ne Honorable Rutamaguzi abafa ku nsonga za police. Naye bwe ndaba engeri gye muyisaamu bannayuganda. Those are taxpayers. Ffenna kababeere ne ba MP buli mukozi wa government essente ze batusasula. Abo abantu be mukuba be mucujjanya. That is the money. Abo bwe mwakubye ejjo zezo sente. Abantu abaagala okwerowooleza nti kabalage nti embeera nnungi. Embeera eyinza okuba nnungi. Nene n'oyambala olunaku lwonna ng'oli mu nniigiina ne bakutwala nti genda okuba omuntu amayinja ng'ogamba nti gavumenti byereese byanjawulo era mirembe. Emirembe bwe kiba nga weegiri gye tumanyi lwaki to graduating n'ova ku nniigiina oyo gw'osiibamu buli lunaku. Gwe wagenze ng'okutta ebibulooka ogenda okuba omuntu. Why? Omuntu ayina ebiseera ng'olina ebyokukola nga mbwa tekama n'oŋŋamba nti genda okwata amayinja oteege Bobi Wine okole ki oba omukulembeze yenna. Awo obeera kireereesi. Obeera kireereesi toyinza kuba kireereesi otali kireereesi n'otuulaawo nga bakuguze lwa walagi gwe nsobola okwegulira. Abantu bagula mwenge gwa bukadde n'obukadde gwe bakyakugulira walagi ogenda okuba amayinja. Toyina na kyofunye mu government, toyina na akumanyi, toyina ki.
at least abaine ente zaabwe zibwe singa babadde tebagala Bobi Wine bandi ku tente ne baziteeka mu kubo ndabe ekubo ly'ekiruula moloka there is no jam mandi tadde mwente mu kubo ne zibeeramu n'amayembe kati omusajja n'agamba nti bannaye nsanze ente mu kubo ng'amanyi teba oluusi ente zibadde mu kubo n'amagezi agalowooza psychology bw'atyo nago ne gagaana kubanga singa basanzeemu ente kizibu nnyo omuntu okukkiriza nti bakutte ente zonna ne baziteeka mu kkubo ne zisala ekkubo omuntu yagambye ababya nte oluusi balundira mu kkubo naye n'amayinja nempulira chairman ero C5 nga weeyogeza ebitakwatagana simanyi nendowooza level education yo it is wanting era you were mean with facts so byabakama bakugulirira nonzija nondi nominating after being nominated nenvaamu sinabakuwulira ensonga yonna ng'ovaayo n'ovumirira ekikolwa kyabaddewo n'ogaidinga ababa poliisi n'obagamba kyemukola kifu tonabakuvaayo nakuwulirako emabega ng'onenya Bobi Wine nti yava mu moloka n'agenda kugula kasooli can you imagine omuntu avuddeyo okusupportinga waayise ku kkubo abawe ku sente naye n'enjala emuluma naffe gye tulaba gye tuyita tugenda nga tulya kati naye n'ogiwanga ensonga nti akati gye yabadde alina okugenda yavudde ku mulamwa ate n'adda mu kugula kasooli is that a reason really omulamuzi omukulu nze bye mwankola saagala nabyogerako era kyovula basaagenda mu kooti bannayuganda saagenda mu kooti and I'm not intending to go to court nti mbawaabire akakiiko nziremu I can't, I don't waste time ani agenda kumpa justice Besigye tali yavundira mu komera ne mandatory days ezokufuna bail tezayitako kati Besigye yalwana mu nsiko alemereddwa okufuna justice just a simple bail nga it is a right ya buli munnayuganda alemereddwa ogifuna kati ongamba nti nze ngende mu kooti mpaabire electoral commission nti